Mwasuze mutya bamikwano, kansubire mwasuze bulungi. Musiibye mutya, kansubire musiibye bulungi. Mukama yeebala abakuumye. Bannange bwoba oli mupya, tukwaniriza ku channel yaffe. N'abakadde mwenna tusanyusa okubalaba olwaleero. Bwoba oli mupya, subscribinga, likinga, commentinga, ate sharinge. Bamikwano, bantuuse ne programu y'olunaku olwaleero. Ono munnaffe agamba bw'ati. Agamba nze ndi mukyala. Nava ewaffe nenzija. Twayagalana n'omwami wange nga bya kito ne tweyagala. Bw'atyo nampa olubuto era bw'atyo n'ajja mu bakadde nga talina ky'alina, n'ajja n'abagamba nti ajja kundabirira era ajja kunfaako mu buli mbeera. Bazadde bange tebaafayo, bagamba bangi babawa embuto ne babaleka ku nzija. Naye bw'oba omuwadde olubuto ng'osobola omulabirira, mugende mukole. Ne tugenda. Mwami wange yali abeera wa maama we ng'alinawo akayumba ke. Naguma ne mbeerawo. Nalabirira maama wange ono, nnyazaala wange, n'omwami wange nga mbalabirira wamu. Mwami wange yafunanga emirimu n'agenda ng'oluusi gyakulwayo nga si gyakuddirawo. N'abeerayo oluusi nga dda wiikendi. Naye era ne mbeerawo ne tukola. Ne tugula kapoloti kaffe ne kabeerawo. Bwe tutyo twasonda obusente tutandika okuzimba era ne tutandika okuzimba. Naye balamu bange baali bafumbirwa, abalala nga balala bagenda mu bibuga bakola era nga bajjanga ne balabanga maama waabwe. Nnyazaala wange ono yanjagala nnyo kubanga nze namulabiriranga, nze namufumbiranga emmere, nze namukoleranga buli kimu. Bannange, mulamu wange bwe bajjanga yabagambanga nti bwe muba muleeta ebintu muleete bya mirundi ebiri kubanga nze nina muganda wange oyo yandabirira ate naye talina amuwa. Kati bwe muba nga mumpa era ne mba muleese bitono mukimanyi ngenda byawuzaamu emirundi ebiri muweeko. Bali banne nga tebalina buzibu era nga bwe baleeta akaveera aka maama ne baleeta n'akaveera akange. Kati waliwo mulamu wange omu eyajja. Maama bwe yakimugamba nali mu ddiiro, baali tebamanyi nti mwendi nga bo bali mu lukuubo. N'amugamba munnange, bw'oba ng'oleeta leeta ebintu bya mirundi ebiri kubanga munnange oyo yandabirira yanfaako buli kimu. Kubanga singa yali siye, singa musanga mulambo mu nnyumba ne bamenyamu bumenya ng'omunaku atalina babe. Naye munnange oyo yandabirira, yampa akamere akookya, tanzikiriza kulya ggolu, yannimira, yankolera buli kimu. Bambi tanneekaanya, alinga ng'omwana gwe nzaala. Mulamu wange ono yamuddamu n'amugamba nti maama nze bwe mba nfunye ssente, bwe mba nkuleetedde ebintu mba ndeese bibyo era ebyange tobitoolangako n'obimuwa. Nali mu ddiiro nga mpulira era tebaamanya nti mbiwulidde. Maama n'amugamba mwana wange, bwe kyandikusanyusizza nnyo ng'omulambo gwa nnyoko bagumenye mu nnyumba nga teri agulabirira, nga tekubaddeeko agwo wadde amazzi, naye munno oyo asobola okumpa amazzi, tosobola kwefiriza kiro ya sukaali n'ogimuwa. Omukyala yamuddamu n'amugamba nti nze sisobola kumuwa wadde ekintu. Ye ne wanaakolawo kisimanyi anoonya kubba bintu byaffe ng'ofudde. Maama we yamugamba mwana wange tewandyogedde bw'oti, onsuubiriza mu kufa, osuubiriza mu bintu. Nze nafuluma ne mpita mu mulyango gw'emmanju ne ŋŋenda era tebaamanya nti mbaddemu. Kati ennyumba yaffe nga tugimaliriza okugizimba, tulina essanyu n'omwami wange nga tetulina buzibu bwonna. Ennyumba yange ng'emaze okuggwa era nagendayo ne ngirambula nga bulijjo ngendayo nga bagikolako ne ngendayo ne ngiraba. Muganda wange, baganda bange, natuukayo ng'ennyumba ewedde bulungi. Nali simanyi nti batandika nadde ogguliramu ebintu. Nagenda otuuka nga mulimu ebintu eby'ebbeeyi ne ŋŋamba oba kale singa sizze omwami wange kireka ayagala kunkubako surprise zino ze mpulira, ayagala kundeeta nga buli kimu mwekiri. Era we nadda ewaka saayogera nti mbaddeyo, nasirika busirisi. Omwami wange we yadda ne mubuuzaako olulala, ne mubuuza ye ennyumba yaffe etuuseewa. Yaŋŋamba kimu, ennyumba yammwe kati wano oyagala kuvaawo ogenda kuleka waani? Ne mugamba ate lwaki twazimba eri ennyumba ng'okimanyi nti tetugenda kuvaawo, lwaki tetwazimbira ddala wano ennyumba ennungi ne tubeera wano? Yaŋŋamba nze eri mwannyinaze yanfunidde omukazi, ngenda kuwasizaayo omukazi omulala.
siina maama wange agenda mulabirira, so kati gogenda kusigala wano ng'olabirira maama, nanze bwe mpitirawo obw'olumu, naye ng'eri ennyumba ngenda kubeera nga nkola ki, nga mpasa omukazi omulala. Nakaaba ne mmanya nti ebintu bye nalaba bye baagula byonna, kwolwo lwe nabimugamba ne mugamba n'ebintu bye nalaba bya mwagula byonna byonna, nambuuza wagendayo, ne mugamba nagendayo kubanga era bulijjo nkimanya ennyumba yaffe fembi nze naawe. Nagendayo ne nnambula ne ngiraba, ne ndaba n'ebintu eby'ebbeeyi bye wagulira muli. Mu butuufu twanoonyanga obusente. Nze ne we nagenda ng'eyo ewaffe nga balinayo obupoloti oluusi baatundanga zipoloti ne batuyita. Maama bwe yatundanga ebisolo bye n'atuyita n'atuwangako ku ssente. Ne ndeeta ne muwa ne mugamba munnaaye wabaawo ekigaanye yongerezaako zino ssente. Naye yansasulamu kugamba nti nagenda kuwasa mukazi mulala. Ngenda okunoonyereza ennyo nga mpulira nti bategeka na mikolo, omukazi olwedi bamulina, bategeka na mikolo kugenda kwanjula. Mu butuufu ewaffe tebaaleetayo wadde akadomola k'amafuta, wadde ekintu kyonna, naye omusajja ng'agenda kuwasa. Nakaaba n'ensirika. Bwe nabibuuzaako Mulamuwange yaŋŋamba kimu, anti ggwe olina nnyoko akwagala nnyo, kati omusajja mulekere abamwagala naye bamutwale. Mbu ggwe nnyoko ono nnyazaala wange nti anjagala nnyo era n'ebyobusika ndowooza byonna byange. Namugamba Mulamu tewandibadde ggwe nga naawe oli mukazi. Ne nfukamira wansi ne mwegayirira ne mukaabirira ku bigere ne mugamba mukazi munnange lwaki tontaasa? Omukazi yanneesa muleeri n'aŋŋamba nze nviira tonkabirira nakunkabira n'atambula n'agenda. Nange ne nsula mu nju yange ne ntuula. Omusajja bwe yawasa omukazi teyaddamu kujja wange. Nagenda okulaba nga takyajja, takyatuwa buyambi, ne mbeerawo olwa maama. Maama bwe yafa nange nakwata ebyange ne nzira ewaffe. Bwe nadda ewaffe ne ntuula ne ntandika okulimira abaana bange nga bwe mbakolerera. Ne mpangawo n'akadaala kange nga nkola.